omu ku bagenda okusomesa mwolesi gwa Harvest Money Rebecca Azam ng'ono mulimu wa Nkenene Enzongo agamba nti enkenene oba strawberries osobola okuzirimira mu kifo ekitono okugeza mu mita 15 ng'osobola okussa ebikole ebisukka mu 50 eri abali ku ttaka ettono ndala mu bibuga. Azza agamba nti ekirime kino myezi enobeera otandise okwenugira ku ssente. Kirime kirungi nnyo ate kireeta essente, kiwa abantu essente ennungi ate nga kirina health benefits nyingi. Agamba nti akatale kali kanene nnyo wabula kyandibadde kyamagezi n'osooka omanya akatale kali nga tonatandika wekirima wano wasinzira okuwola abantu okugenda mu mwoleso ogwa Harvest Money ogunaabiri Namboole okuva nga 14 okutuuka 16 omwezi ogujja. Mbadde nsaba abantu mwenna abaagala okubeera n'obulamu obw'enjawulo mujje e Namboole ku Harvest Money Expo okuva nga 14 okutuuka nga 16 February 2020. Franka Ssentongo yakusakidde Green ku Lwabukede TV.